mu kibuga ekyo. So ekiri mu Ukraine kizzeemu okutokutanga kisaanikire. Ejjukira nti president wa Russia yayogeddeko n'abakungu aba BRICS. Mulimu Brazil, mulimu Russia, mulimu India, mulimu South Africa ne China. N'abaga nti omuggundo ogusinga obukulu gwa byanfuna kubanga bikola ki nga biyigira maaso okubanga bikola ki nga byeyongera kyesinga ddala obukulu. Jjukira nti bali bamusuubira mu South Africa teyagenda wabula yasobola okubanga yabadde asinziira ku mutimbagano okubanga ayogerako ne ba-members aba BRICS. Nowa Buyindi naye teyagenze naye yaweerezza obubaka. So kati ensonga ezo zo zeeyongedde okubanga zirinnya enkandago era nga Putin mweteefuteefu okukola buli ekisoboka okulaba ng'ataasa ebitundutundu ebisinga bye yawamba. Naye kati yeeyambisizza nnyo ennyonyi kati ali mu phase ndala. Kati nukiriyono sijja musimulula. Kamba kube bukubi. Kasooke kubba ennyonyi zino. Manya kasooke kubba ebyokulwanyisa bino bimpulire. Mbasanyalaze. Jjukira nti ziddamu yazikuba n'akuba ne one installments gundi ez'ebintu katugambe ebifo by'enkizo saidi zawali mu Ukraine, ebifo eby'enkizo mu Ukraine. Awo nawe yasinzirawo n'akuba layini z'amasannyalaze n'akuba gattako n'entindo ezimu. Kino kyava kusoomooza ka Ukraine bwe yakubako olutindo n'ekubako n'ekizimbe ekimu saidi zawali mu Russia. So kati abasajja ne bagamba temujja tumanyira katusinziiraawo okulaba nga tuba kuba mutuwulire. President we China n'owa Russia bagenda maaso okuba nga boogerezeganya buli kaseera kw'otadde n'owa Buyindi n'owa Iran. Era kino kyateekawo embeera okuba nti singa olutalo luno lwalisobola okubalukawo ensi zino zonna ne North Korea nga mwogitwalidde wandiwudde ekikambwe. Mr. Matama Kim Jong-un onono nga North Korea yagambye minisita we nvudde mu Russia ngeze mu North Korea yagambye minisita we ow'ebigote biraze n'ew'ebyobulimi bagenda kusibwa kalabba. Enkuba yagenze n'etonya n'esaanyawo omuceeri. Floods zino amataba gasaanyizzaawo ennimiro. Ejjukira nti abasajja bano babeerawo nnyo ku muceeri. Yemmere yaabwe era China esinza obbawa amaanyi mu nsonga ezimu eby'emmere byaki. Osegere naye balina bakafulu mu kukola ebyokulwanyisa n'ebisigadde. Kati Kim Jong-un yagenze n'alambula ennimiro. Baguyita muyaga baguyita amataba gavuze omuceeri ennimiro gavuze ennimiro namba. Kati yayise olukiiko lw'abaminisita ne bannange n'agamba minisita ew'ebikwate biraze n'ebyobulimi njagala onnyonnyola eggwanga amataba gano gazze nga tumanyi tigagenda kujja ate ku tekinologi gwe balina bw'olemu okunnyonnyola kalabba agenda kalabba singa oyo yali e Uganda. So kati ezenno ensonga nazo nkulu tuziwa amatu. Jjukira nti olunaku lwaluli yalabuliragwo naye gwe omumanyi gwe ebyo tasaaga okimanyi nti alina amekomanda ne talina maanyi byonna yabyesigaliza. Talinnyisa bamagye madaala ye alina obbalinyisa ranka takkirizibwa kukyusa ono kumujja eno kumuzza eri nga tategezezza mukulu. alina okutegeeza omukulu waba wakukyusa. Ate buli kimu kyonna ekirimu ekintu kirimu ab'eŋŋanda ze. Musajja mugezi sakunyumiza omusajja weta anko we okwekengera yatta anko we era abaneka sisita ke buli kaseera batambula bonna bwe bati. Naye sisita we ayinza okuba yagenda okuddako ayinza omuwaamu eggaali anti bw'anaafa anti ebyabiri byakufa. Taata wuno bwe yafa kino kikwata mu kimu. So kati ensonga ezo nazo nkulu njagadde nzibabulireko muziwe amatu.